manyi ne wenayogedde koko naawe nakugambye nti oba olina okwogera bino ebintu nga tuli ku live then tusobole okuba nga n'abantu abalala bawuliriza emboozi yo then tusobole okuba nga tukuyamba. Yes, sir. Kati Bruno ke yakusanga wa? He first talked to me on Instagram, and then after some time, na inboxing. Yakusanga Instagram. Mpulira? Yes. Then na inboxing. Nendo okuddamu mfanade nabirazeeko mwana case yenanga ebwali. Nendo okuddamu then after nentandika okwogera naye ne tu exchange my number, nentandika okwogera ku WhatsApp. Then we met up for the first time and then we met up the second time. Netuza like ebyagenda maaso nebigenda maaso. Mpola mukwano genda mpola. Wano tetuli kubya case. Eno si anikati mukwano eno real life. Eno real life mukwano wano tetuli kubya case. Buli obu. Netasi chimbate kwamba bugambi. Yes, kati yakusinkana ku Instagram. Yes, sir, yansinkana ku Instagram. Walisire Queen. Mwezo mbeera ku social media nembeera ko byange. Most mbeera ko to make funds. Kwe yansanga. Ku Instagram nakueleza messaging nga yeke nyini Bruno ke. Yeke nyini nkueleza screenshots. Screenshot nazo zimpereze nga bwe tunyumya. Ngenda kukolela screen recording ya conversation eyo naje yatandikira kozinza nagitereka. Yes, yimpereze. Kati nakusinkana yakugamba kinga akusinkanye ku Instagram. Hi, hello. We take long to answer people. She cutting. It was me. I thought it's a free person. Nangamba, hey, oh my God, it's Bruno. Hi. Nangamba, hey, you're happy? Because I'm happy. Where did you? Nangamba, hey, I like you. Like, hey, you look beautiful. Those things. I would like to come and visit you sometime. I'm like, okay, I'll see someday. Where did you? Nangamba, hey, you work Monday to Sunday. Tobera na off. Ngaswena of course ina nsonga emsanyisa off. Were you excited nga kueleza message? No, but because mukusoka it was my friend yali amuliplying nga adda mu ssimu yange. Mukwano gwe yali amuliplying. Mukwano bange namubeera n'omukwano ko kati yagenda Bulaaya ne namba we lost contact. Mukwano ko oba n'omulagako n'omugamba omwana ng'omanyi nti Bruno ke yakoze eki ne mugamba naye Bruno ke yaani n'agenda ku YouTube n'andaga Bruno ke ati era twamuddamu babiri ng'era abaana bawala obamanyi nga muli mwenna tumuddamu babiri kale ye abatasa ategeera omuntu nti muli babiri nga twali bawala ng'omala nga kati yogera kino owulira mazo gifuna kati nga mukwano gwo akugamba mudde mu bwoti so no mukwano gwange n'olunaku lwennyini the very first day to go and meet Bruno yakola ne makeup and I went because n'olunaku nali sikoze nagenda bulungi mu kibuga ku mulimu gwe ne tutuulawo nomugamba ewa oba lwaki omutima gwe sinanagenda mu kibuga wa kunayiga Chambers. Bruno ke we yali ali kugamba oyo mukwano gwange nti we nasengula n'okuva nze but then Bruno yali abeera nankulabye ku toto. Kati mukwano gwo nakola makeup? Yeah, nankola makeup ne ngendayo. N'omusinkana wa Bruno? Ewuwe nankulabye.
But then it was a single room. Kati Bruno ke yakuweza message nagamba mbu come to my place. Ebyo byonna byalimu essimu enkadde ya WhatsApp because bwe twava ku Instagram nga amaze okumpa enamba because the simu nga yange yampa eyiye. Kati then we started talking on WhatsApp. Kati mbadde mbuuza Bruno ke yakuyita ewuwe oba gwe wagenda ewuwe? Mukwano teri mukazi asobola agenda awantu nga yeetutteyo. Yaŋŋamba come, I want to see you. For a long time nembeera nga nche like nga nebuzabuza naye yaŋŋamba let me go. Nengendayo. Yaŋŋamba bulungi bwetuuka ku tulina nkulabye nkubira nti otuuse tikala wa boda mugamba akkirira akataka paka wansi. Yakukwana? Yeah, of course. Kati ekyakusikiriza ogende ewuwe? Because that's how you get to know someone, and when you don't know someone, that's how you learn someone. Yes, I know, but like yakugamba ate yakuweereza message ki? Kale wadde essimu yeri yabula, yakuweereza message ki ekugamba mbu please come to my place? Nga wemwogera Mr. Richie, n'okwana omuntu n'akukwana n'akubuuza when will you come see me, what, ebyo. Mukwano. Ebyo mbimanyi bwetyo bwe twogera, yakugamba ki ggwe ogende ewuwe? Ati jangu ondabeko. I want to see you Vanny. Bwatyo bwe yakugamba? Yes. Kati walinya taxi, walinya boda, watumya special oba Uber? Boda. Kati walinya boda n'otuuka wa? Nakulabye ku toto. N'omukubira? N'omugamba ki? Ngamba ntuuse ku toto n'angamba weeyongereyo ekikubo kyolaba eky'ettaka weeyongereyo paka wansi. N'ova ku boda. Wavaako ku boda oba boda yakutuusiza ddala wennyini wasula? Boda yantuusiza ddala wennyini ku gate kuba nali suubira nti wewe waabeera agenda okundagirira waabeera nga ennyumba emutunuddemu mu maaso awo ng'ate senga wange waabeera. Kati bwe watuuka ku Nankulabe ku toto n'oddamu n'okuba ssimu? Yes, throughout that yonna jani yonna yali ankubira nga totuuka kuze nzija. Kati n'omala n'otuuka yali akulinze ku gundi? Nentuuka nga ninze kakalina waggulu nga gyayimiridde era bwe natuuka ku gate n'awuuba omukono waggulu ne mulaba and I entered, I went up. Nga ye nnyini Bruno? Bruno ke. Omwana akaaba. Sooka oddeko emabbali twogere naawe. Omwana kimwanga mumusomye. Sirika kyati, sirika. Surera. Waba? Hello. Kati n'awuuba omukono ng'otuuse owa boda omuwa ssente mmeka? Boda namusasula kakaaga kuba nali nva mu kibuga. Nga Bruno kaali eri ku kafulaati n'awuuba omukono? Mpabira omukono n'entuukayo. It is even funny when I entered the house I was shocked kind like for a celebrity. Lwalinaku ki? Lwalinaku ki? Olunaku sijja kulimba nti nzijjukira. Yeah, actually I remember it very well. It was November 23rd because olunaku lwennyini lwe navaayo ewuwe. I posted some pictures because lwe nava ewuwe olunaku waliyo ne comedy store I can't forget. Kati n'oyambuka n'oyingira ne bakulirawo gate?
nenyingira munda nesooka nyimirira nga zonto nampahaga nenyumirira ngamba bakati nkole ki Bruno ke nyini nangamba nga tolina bigamba ate ku social media olabikanga omulalu nemugamba kirabika I'm starstruck. waliwo yambadde ki yali nakagoye ngenda kakuweereza kenali omukuba ebifaananyi biyina yali full jumpsuit nga ya green. kati wamulaba you are starstruck. Anti kyekyo kye namugamba nemugamba I'm starstruck but me I was just confused. I didn't know why I felt weird. Nanyiga n'atuula eri ebbali nemugamba ate obadde ki nangamba you came here to see me but you're on your phone. Naye nga waliwo omwaka yagaddemu kwa katonotono kakurashe mu kusooka nga twogera ku ssimu. Kati ng'ogenda ku ssimu ng'oyogera ku ssimu nga oli ku ssimu yo najja nakwebaka ku mugongo. Yeah, I was in clothes. Nali mu ngoye zange nga naye ali mu boxer ye najja naneebaka wano ku mugongo. Yali mu boxer? Wamusanga yambadde boxer? Namusanga yambadde boxer. Then neneebaka najja naneebaka ku mugongo. Naye nga ndi ku ssimu nange simanyi kale wentuuka oba kusinkana abantu nzanyalala kati nentuulaawo nga mutunuulidde nangamba waze kulaba nze naye oze ku ssimu nemugamba si bwe kiri you're a new person so I don't have much words. Nangamba naye nga tubadde ku ssimu nga twogera bulungi nemugamba ati now this is reality. Yeah, and then Nankatana Konsengo, we started smooching. Smooching is kissing, yeah? Yes, sir. Moi. No, it's okay. Yes, sir. Don't laugh. It's okay. I just need to get all the details. Okay, let's see. Is he a good kiss? Was it a French kiss or it was just kissing? Yeah, wait. But was he a good kisser? I don't know. What I don't tell you. Say, Auntie Umbanga Mcho with Dogamba Mbowate, it wasn't good. No, but you have to be honest. Mokwano, be honest. Because you have now many good kiss. Yeah, I know a good kiss and it wasn't. It wasn't a good kiss. Yes. Okay. Then slowly by slowly netwanyumya obuntu netuwonga wano nkata ku matama gange we bati. Oh my God, you have dimples. Bicho. Nadamwera nansikana smoochinga, I smooched him back. Like that. Mpola obanga wesale ne bansikamu olugoye. Yaddirawo ebityo. Waliwo yambadde akaleega? Waliwo yambadde akaleega? By then nali ndi muwala mutonga ebbeere eggumu nga sambala kaleega. Waliwo olina empale y'omunda? Nali nyambadde full jumpsuit wet buno obubaamu obulining munda akapale munda. Tewalina mpale ya munda oba underpant? Anti ako ka lining kakolanga mpale. Tegeza yakusumulula bwati na yakujjamu engoye. Yes, like jijjamu. Wenda kwereza akagoye kenalimu kola olunaku yesibanda kaweereza and then nitukola ebyo nengenda nze it didn't even take like 2 minutes. Kati waliwo omutunuulidde bwoti waliwo omutunuulidde oba you were shy?
Nkize mukwano gwange yangamba okola nnyo funayo kafaani oveeyo. Nina boy, let me also have some fun. And that fun lasted for 2 minutes and I was like, oh, okay. No, before the fun of 2 minutes, but yeah, by Lamba the boxer. Yayima. Wamula banga yimi. Time. Katinga kukuteko bwatinga is smooching you. Yes, because we are like, okay, I've checked my styles. I may take it process by process. When I wanted to be like sit on him, that guy has already come. Then into the bathroom. I showered. I put on. Naimuko genda mchiko ni ordering a safe border. Abachana bagenda olira nfuluma nampita vane togenda sina fulumye edda. He came quick. He came quick. Yes. Kati okay, I'm so sorry. Naye nze ndi musajja mukulu naawe oli muntu mukulu kati okuze. Kati mwezi n'eddakiika mmeka? 3 Mwezi na missionary kabuzi, mwezi na style. Missionary, there wasn't time for small styles. Check ali I did. Yakujja mwengoye oba guwazijjamu. Nze yansitamu engoye. Kati didn't you ask him for protection or something? Obulajjagavu bubi ku nsi. Wanji baby. Anyway, I can understand that you are honey waliwo yimi. See, I wasn't. Olaba abakyala omwami agenda abakyala omwami babanga amalirizanga gwe obusimu bwe busituka ajjukira omuntu batomanyi wakamulaba takutte bulungi nga bw'oba osuubira. Itegeeza ye yali ayime nga gwe toyimye. Ibaawo ne kati nga omanyi oba mutoye oba munekana akantu akagamba ate kino sikikola oli alinda gamba ndi fala. Mbitegeera ate ng'ozina serebu. Yesebu. Kati wanyumirwa kasekisi? Sikajjukira bulungi nokajjukira. Kati mwezi atako ka sex. Okay. Wanji? Atako ka sex mwe nafunira ne seito nogolaba. Akeddakiika 3. Era kyekibuzo kyange kibadde kiddako. Mwezi n'emirundi emeka? Olunaku nkugambye having that one round bwali budde nabwanisa na 7:8 nga kasana akememula. Baana ng'omukazi gwe nazaalamu omwana namuzina lwali lunaku lumu era lwamekinga buli kimu. Nange wenavaawo kwa namuleka mu kiyigo nga ngava neninaku nentambula nefuma nenga nebintu ekitebiina makulu. I went kati wenaddayo koolo. Hello. Wenaddayo koolo netugenda mukulu nga tutextinga bebyo hi nesoka essimu njijjako nagizaako ntuuse ewaka. Wemamala okwezina wayambala empale yo n'ogenda? Nayambalirawo namuleka mu kiyigo mu nyumba ye ng'akyanaaba nze ne ŋŋenda. I didn't say bye, I didn't say anything. Kati neŋŋenda era bagendaga abaana abawala b'omanyi natuukira mukulu wa mukwano gwange. N'omugamba mwezinye. Nakubuuza mwezinisiza kondomu oba nedda?
Nabimbuuza nangamba mwami obawo ebitotoddayo nemugamba kale ekyo tukimaze olunaku ennyini waliyo oba night by then ebyo ebiseera night yali ya division masiko omukono gwange ampiseeyo yalinayo birthday nengendayo olunaku ennyini nave ewa Bruno kuba nalimu olwogere night olunaku lwe yakuzina lwe wagenda out kuba like okitegedde nagamba namitina ozimusaa mukaaga nevayo saa 8 wenavaayo nengenda ewa mukwano gwange netunyumya nesooka nzijako essimu nangamba alinayo mukwano gwe balina birthday namuzjukiza nga mumanyi netuyitirayo netubeerayo roughly like for 3 hours awo kuweevu nenzira ewaka awo nanyumirwangawo nnyo kuweevu awo netudda ewaka nga bakuzinya emisana It's okay. Of course, bintu bya bulijjo abantu twezi. I had sex in the morning. Gwa wanyumya nawe ne bata. Gwa wina sokogera nawe nga nenkugamba mbu ngenda kujja nawe njogera na on a live video. No badde na kavinga ka sex out. Nina kiganda. Congratulations. So kintu kya bulijjo. Kati nonyumiza mukwano mbu mwezi nyine Bruno ke yali Bruno ke nyini dala nyini mulala yali eyo omusajja omwavu kunze kubanza bamukomanga awo mu kiwato wato ndi mukazi mumpi mukwano gwa jjajja ichuli omumanyi namutegedde eggulo tofaayo ebyo nja kubimaliriza antya tofaayo ebyo wanowoze nja kuwolereza tofaayo mukwano gwa jjajja ituli naye kyali wange naye tujja kubimaliriza ebyo tulina engeri gye tujja obikwasaganyamu era totya era n'abakubira amasimu ne bakutiisatiisa mu matotya nze njagala ombulira emboozi wonoba ombulidde amazima I'm going to help you. If you are honest, nga tolimba. That's why I sent you all those screenshots even without what? Yes, without like obambos, demo buddies, but sembio bachi, wichimura wechiri. Don't worry. If you tell me the truth, okusinda ku story when najiwulidde, because you are the one talking now. Of course, there are very many people who are negative and what, but there are also very many people abayimiridde naawe. So wombulira amazima ngate ombulidde kwalaali nange siri mwangu bajjajja ekiri nja kumuma nange nja kumuddamu kati nonyumiza mukwano gwo n'omugamba twezinye namunyumiza n'aseka nangamba yiye omusajja oyo yenna bw'ati nankaawo ekitabo kibadde netuseka nangamba eyo toddayo nemugamba era gwonkozesa ebyesoyo nzije nakubulimu bwange nanga ngende ndaba n'omusajja nemugamba omusajja mulungi naye simanya ina saze simulungi bulungi mwamukuba olwali ng'azinanga nkoko nange tubeeraawo ekisinga nno n'okusesa olunaku lwennyini nantextinga nange for comment to cause nali mugambye ngenda mu comment to ogenda wa Alex Mulangi